Mukama waffe yeebazibwe. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda oyo agaba obulamu tatusobosezza okubeera abalamu nate olunaku olwaleero. Ne mwebaza olw'obulamu bwammwe lwabawa. Mukama abawa omukisa mwena abasubscribinga nammwe abawaayo obudde bwammwe ne muwulira ne bw'aba omu nze mmanya nti oyo Mukama gw'aba ayitidde ekigambo kye. Mukama mulungi ekiseera kyonna tumwebaza olw'ekisa kye okwagala kwe n'amazima ge nti tukyali balamu lwa kisa kye. Leero tugenda kusoma ku kitabo kya Yokaana 11. Yokaana 11 egamba olunyiri lwa 21. Tugenda kuba nga tubuukabuukamu Yokaana 21 Yokaana 11 olunyiri lwa 21. Bw'osoma essuula eno yonna eyogera ku ebyo ebyatuuka ku mwannyina wa Lazaalo bwe yali mwannyina wa Maliza eyali alwadde n'atuuka okufa. Maliza asisinkana Yesu amugamba nti Mukama wange singa obadde wano mwannyinaze teyandifudde. Naffe ekyo ekigambo kye kimu kye tukozesa nti singa mazima ddala Yesu waali bizinensi yange teyandifudde. Singa mazima Yesu gy'ali ampulira omwami wange teyandikyuse. Naye nkugamba Katonda ye Katonda atakyusa kigambo kye, ye Katonda akyayogera ne kaakano. Yesu tetumulina mu mubiri, bali baamulina mu mubiri, naye ffe tumulina mu mwoyo. Akyayogera ne kaakano, akyakola ne kaakano. Kasita obeera nga omwesize n'obeera nga omuyingiza mu bulamu bwo n'obeera nga weesiga ekigambo kye. Haleluya. Mukama mwesigwa, alokola era awonya. Asobola n'okuzza engulu ebyo ebibadde bifudde, omulabe byabadde asse, omulabe byabadde ataddeko ejjinja eddene, ng'okirabira ddala nga mu butuufu nawe tekisobola kudda mu bulamu, ng'olaba bizinensi yo tesobola kuddamu ne bw'ogiteeka mu kapita eyenkana etya, ng'olaba omwami wo tekyasobola kuddamu maka, ng'olaba abaana bo boonoonese tebakyasobola kuddamu kubeera ng'abaana bw'obagala. Nkugamba nti Mukama alina amaanyi ne ku ntebe gy'atudde mu ggulu. Asobola okwogera ekigambo ne kikola, asobola okwogera eddoboozi lye ne likola, asobola okukununula mu busibe bwonna bw'olimu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Maliza agambye Yesu nti awo Maliza n'agamba Yesu nti Mukama wange singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Era ne kaakano mmanyi nga byonna by'onoosaba Katonda, Katonda anaabikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Yesu akugamba eri bizinensi yo nti bizinensi ye ejja kuzuukira. Ebyo byonna ebibadde bifudde bigenda kuzuukira, agenda kudda mu bulamu. Akugamba nti omwami oyo abadde akyankalanye agenda kuzuukira. Naye kiki ekiri mu mutima gwo? Munda yo mulimu okukkiriza eri ekigambo kya Katonda. Maliza agamba Yesu nti Maliza n'amugamba nti mmanyi nti alizuukirira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Okitegeera? Kwamba munda ya Maliza mwalimu okubuusabuusa ng'amanyi nti mwannyina Lazaalo tasobola kuzuukira mu kaseera kaakati, ng'amanyi nti alizuukira ku lunaku luli. Naawe nga bw'owulira nti nedda bizinensi yange tesobola kuddamu kamale gagivako ntandike bizinensi ndala, nkugamba Mukama akugamba nti kkiriza. Buli kimu kisoboka eri Katonda. Ekitasoboka gy'oli kisoboka eri Katonda. Yesu n'agamba Maliza nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Singa okkiriza Yesu, Yesu akugambye nti ye kuzuukira n'obulamu. Bw'okkiriza Yesu ekyo ky'olaba nga kifudde kigenda kuddamu mu bulamu. Ate era ne bwe n'agamba olunyiri lwa 26 nti na buli muntu omulamu akkiriza nze talifa n'emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo. Okkiriza nti bizinensi ye esobola okuddamu n'eyimuka. Okkiriza nti omwami wo asobola okudda gy'oli. Okkiriza nti ky'osaba kisobola okuweebwa. Nkugamba olwaleero nyweza okukkiriza ku mutima. Tobeeranga Maliza yasooka okubuusabuusa munda ye ng'alaba nti ebyo bijja kubeerawo ebiseera biri eby'okuzuukira. Mukama ayogerera mu kaseera kaakano nti ekyo ky'olaba ng'ekifudde, ky'olaba ng'ekiganye, olaba obulokozi kukaluubiridde, Mukama akugamba ojja kumalako kubanga agumiikiriza otuusa enkomerero yalirokoka. Nkugamba nti nywera. Olunyiri lwa 27 n'amugamba nti weewaawo, Maliza addamu Yesu nti weewaawo Mukama wange, nzikiriza nga ggwe oli Kristo omwana wa Katonda ajja mu nsi. Maliza newankubadde yogera ebigambo ebyo yalina oli mudamu ye kubuusabuusa.
twogera nti tukkiriza Kristo naye nga munda muffe tulimu okubusabusa. Jjukira Bayibuli egamba nti buli anaasaba nga talina kubusabusa mutima gwe akkirize nti kimuweereddwa. Naye bwe tunasaba n'okubusabusa tetulina kye tugenda kufuna eri Katonda. Tugenda kubuukamu tugende ku Lunyirwa 38. Awo Yesu bwe yasinda nate nga Yesu amaze okutuuka yabagamba nti mundage Laazaalo waali. Yesu akugamba ndaga bizinensi yo weeri. Ndaga kyekyolaba nga kyekisobola kudda mu bulamu weekiri. Obwo obufumbo omuntu bwakugamba gwe togenda kufumbirwa mu Yesu akugamba ndaga. So Yesu bwe yatuuka n'abagamba nti mundage Laazaalo gye mumutadde. Bayibuli egamba nti bwe yasinda nate munda ye n'atuuka ku ntaana yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Bizinensi yeteekeddwako ejjinja gy'otasobola na kuyiringisa. Ebyobufumbo biteekeddwako ejjinja gwe nange bye tutasobola kuyiringisa, naye eddoboozi lya Katonda lisobola okuyiringisa ekiyinja ekyo kivaawo. Eddoboozi lya Katonda lisobola okuseetuza ensozi. Eddoboozi lya Katonda lisobola okuseetuza ekikolimu ekyo kibadde kyesibye ku bulamu bwo. Katonda agambye kkiriza nze obufumbo bwo bugenda kubeera bulamu. Kkiriza nze obulamu bwo bugenda kubeera omwanya omulimu gugenda kuddamu. Taata wo abadde atabuse, maama abadde atabuse, bakoma abo abadde batabuse. Yesu akugamba nti kkiriza. Atugamba tukkirize ye. Tegera Olunyiriri 39 Yesu n'agamba nti muggyewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafudde. Mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti mukama wange kaakano awunya kubanga yakamala yakamala ennaku 4. Yesu alagira nti baggyewo ejjinja. Nkugamba kino ky'ekiseera Yesu mwagenda okulagira ekyo ekibadde kikutte omulimu gwo, ekibadde kikutte bizinensi yo, ekibadde kikutte ng'owulira n'obuweereza bukaluba, owulira obulokozi bukaluba, ekyo kyonna ekibadde kikutte obulokozi, ekibadde kikutte emmeeme yo nga olabira ddala tekisoboka. Katonda leero kyayogera nakyo agamba nti muggyeewo ejjinja. Yesu ayogera nti muggyeewo ejjinja eryo eribadde likutte obulamu bwe, ejjinja lyabadde atadde ku bulamu bwo ng'owulira Yesu tokyamuwulira, Yesu owulira osaba naye nga taliiyo. Yesu ayogera kaakano ekigambo kye nti muggyeewo ejjinja. Okitegeera? So Maliza bwe baamugamba nti muggyeewo ejjinja ye n'agamba awunya. Nkugamba n'ekyo ekintu ky'olaba ekifudde ekiwunya, bizinensi yo ng'olaba ewunya, Katonda akyayinza okugirongoosa. Katonda agenda kulongoosa obulamu bwo nze nange, obulamu bwo ggwe naawe ne baganda bo. Katonda agenda tulongoosa singa tukkiriza nti ye kuzuukira n'obulamu, singa tukkiriza mu maanyi ag'ekigambo kye. Mukama agenda kulongoosa nze naawe. Ekyo kiba kye tulaba nga kifudde nga n'obufumbo lyagamba emyaka gyo giyise tosobola kufumbirwa, emyaka gyo giyise tosobola kuzaala. Nkugamba leero Mukama ayogera ekigambo eri obulamu bwo, ayogera ekigambo eri obulamu bwo. Olunyiriri n'agamba Yesu n'agamba Maliza nti sikugambye nti bw'onna okkiriza onoola ekitiibwa kya Katonda. So baganda twetaaga kukkiriza. Maliza yalina okuba ng'abeera n'okukkiriza asobole okulaba ekitiibwa kya Katonda, okukkiriza nti Katonda asobola okuggya omuntu omufu mu ntaana. So naawe nkugamba oba nange neegamba nti bwe tunakkiriza nti kisoboka eri Yesu, byonna bigenda kubeera nga bisoboka. Ekyo kye tulaba ng'ekifudde. Obufumbo bwaffe senga bwe yayogera nti gwe togenda kufumbirwa, taata wo nakukolima, maama wo nakukolima, baganda bo ne bakukyawa. Nkugamba Yesu akugambye sikugambye, kkiriza ogenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Ogenda kulaba ekitiibwa kya Katonda singa onoobeera n'okukkiriza mu mutima gwo, singa onookkiriza nti Kristo kisoboka gy'ali. Olwo n'agambye nti awo ne baggyawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso ge waggulu n'ayogera nti Kitange nkwebaza kubanga wampulira. Nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye njogedde ku lw'ekibiina ekineetoolodde bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'ayogera waggulu n'eddoboozi ly'eddene nti Laazaalo fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mbugo n'amagulu n'emikono
amagulu n'emikono nga bisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Ekyo kyonna ekibadde kisibiddwa, obulamu bwabadde busibiddwa, bizinesi ebadde sibiddwa, tusabye obufumbo buganye, naye Yesu ayogera nti mumusumulule. Yesu ayogera n'embeera eyo, Yesu ayogera n'ekyo ekyakusiba, Yesu ayogera n'ekyo ekyakukwata, ekyo ekibadde kikutabula, ekibadde kitwala ssente zo, ekibadde kikulemesa okubanga ozimba ennyumba yo, ekibadde kikulemesa nga buli lwogezaako olaba ekizibu kijja, buli lwogezaako sitaani alina naye Mukama ayogera nti mumuleke, mumusumulule agende. Olwaleero ova mu ntaana eyo mu linnya erya Yesu, ovaayo mu bunya eyo gye baakuteeka, nga Yusufu bwe yava mu bunya naawe omukisa mu nsi etali yaabwe. Naawe nkugamba nti Mukama alina kintu ky'ayogera mu bulamu bwo, ayogera eri eyo embeera ebadde ekusibye nti mumusumulule. Beera n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, beera n'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Yagamba ekitasoboka eri abaana b'abantu kisoboka eri ye. So nkugamba kkiriza, kkiriza leero, kkiriza leero olabe ekitiibwa kya Mukama, kkiriza leero olabe ekitiibwa kya Mukama. Katonda agenda kwogera naye embeera ebadde ekusibye, Katonda agenda kwogera n'obwo obulokozi obubadde bukalubye, Katonda agenda kwogera n'obuweereza obubadde butukabuluubiridde, Katonda agenda kwogera ekyo ekibadde kikutte essaalayo. Mukama ayogera gy'oli, kkiriza, kkiriza olabe ekitiibwa kya Mukama, kkiriza olabe ekitiibwa kya Mukama. Leka okukkiriza kukuyimusa mu mwezi guno omupya gwe tugenda okuyingiramu. Ogenda alaba ekitiibwa kya Mukama. Kasita oneesiga Katonda, kasita oneesiga Yesu, mulage awali ekizibu, mulage awali entaana omubi bw'alikwese, mulage Katonda omubi wagamba nti togenda kusobola. Mukama abawa omukisa. Katonda omulungi, tukwebaza kitiibwa ky'amawanga, ogulumizibwe ayi kabaka abakabaka. Tukwebaza kuba ng'oyogedde ekigambo kyeri obulamu bwaffe. Buli ekibadde kyatusiba tukkiriza Mukama nti kigenda kusumulula, kubanga oli Katonda azuukiza abaafa. Tukkiriza nti Mukama buli ekibadde kifudde mu bulamu bwaffe. Mukama Katonda omwesigwa na buli ssaala gye tusaba ebadde ettiddwa. Katonda omwesigwa tukkiriza mu linnya erya Yesu nti omwezi guno ogugenda okutandika ogw'omwenda tunaalaba ekitiibwa kya Mukama, tunaalaba omukono gwa Mukama mu bulamu bwaffe. Mukama na buli ekibadde kyafa, na buli ekibadde kyaziikibwa emagombe nga kyateekebwako ejjinja, tukkiriza Katonda omwesigwa olw'amaanyi g'ekigambo kyo, tukkiriza Katonda omwesigwa olw'amaanyi g'eddoboozi lyo. Olwaleero omukyalo yagenda kufuluma ekkomera, olwaleero omukyalo yagenda kufuluma emagombe, obufumbo bw'omulabe bwe yali yatta ng'ataddeko ejjinja. Mukama nzikiriza Katonda omwesigwa nti oyogera ekigambo kyo leero, emirimu gy'oyo omukyala egyali gyaggwaawo, emirimu gy'oyo omusajja egyali gyaggwaawo, nzikiriza Katonda omwesigwa nti gwazuukiza ebyafa. Wazza Lazaro yali amaze ennaku nnya nga ne baganda be bamuweddeko essuubi nga bamutya n'omumusemera, naye oli Katonda atatya mbeera, oli Katonda asobola buli kimu. Tukkiriza Mukama kabaka abakabaka nti mu mwezi guno ogugenda okutandika tunaalaba ekitiibwa kya Mukama. Leka omukyalo oyo alabe ekitiibwa kya Mukama, leka omusajja oyo alabe ekitiibwa kya Mukama. Buli kimu kibadde kisibiddwa, Mukama ayogera nti mumusumulule mumuleke agende mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kkiriza Mukama agenda kukola ebikulu mu bulamu bwo. Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. God bless you and I wish you a blessed day. In Jesus' name I pray. Amen.